Omukwano gwange ampuliriza mpulidde mukulu by'abakama agamba mbu National Unity Platform yaleese omwagala bangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti emikono tegyaweze naye nga twaleese emikono egiwera. Bano abantu bali mu kwebuzaabuza. Yoweri Museveni nkulaba, byabakama mbalaba, mugezaako okutwaliriza obudde ne Museveni togeza kakati anti mwagala mikono. Tugenda kunga bannayuganda bonna bajje ku Electoral Commission. Emikono tugifunira awo kuba tetulina budde, byabakama tetulina budde. Temugeza mwenno mwe muli mu kusaaga, mwagala kulaba kkubo libatwala. Tosobola kuŋŋamba mwe emikono tegyaweza. Emikono gye baleeta kati Uganda yonna ewagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi. Kati bino ebyo muli mu kukola eby'okwebuzaabuza mugezeeko okutwaliriza obudde nenga bannayuganda basalawo mukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuli banyiivu ffe gavumenti ya Museveni twagikowa ne mutabani we. Tetwagala muntu atuza mu biboozibozi. Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitembo Ngobi ye president w'abantu. Kakati buli munnayuganda anti bagambye tibagala mikono. Katugenda kwereeta ffe emikono gyaffe tugibawe oba mugitemako oba tubawa magulu. Nanti tugenda kuleeta mikono kati nze nina emikono gyange ebiri. Anti gye twasayininze mwagiganye. Kati katukunge bannayuganda bajje ku Electoral Commission. Bannayuganda mwenna anti babasabye emikono bagamba tegiwera. Kati buli omu afuna endagamuntu ye tugenda babuulira we tusisinkana tugende ku Electoral Commission tutwaleyo emikono. Kati bano abasajja baagala kulemesa president waffe bali mu bukodyo obw'okwebuzaabuza. Emikono gya Museveni ani yagikuŋŋaanyiza. Bino ebintu mubiggyemu okusaaga abantu banyiivu. Museveni abantu banyiivu. Byabakama abantu banyiivu. Mwatadde omusimanya presidential candidate alina kuwandiikibwa Segukweyo mukole obubaddi wammwe. President alina okuba olukuŋŋaana ku Lwokubiri lwa nominating ekyo kyawedde. Temugenda kudde mutubuzebuze mukakati tubadde tulowooza muleete emikono gyammwe ku Mande egiwera then tugiyisemu ku Lwokubiri mugiteeke ku Lwokusatu. Nedda twagala Lwakubiri. Ate enjovu bw'emala eyina okuwubira ku bantu baayo. Enjovu wano mu Uganda ye Kyagulanyi Robert Ssentamu. Abantu bankubira amasimu Netherlands, Pakistan, Mbalala, Isingiro bangamba emikono tugibaleeterewa. Kakati noza tusinkanye kakiiko k'ebyokulonda kituma isoke ne bannammwe essaawa yonna tugisizaako. Mukwano gwange ampuliriza mpulidde mukulu by'abakama agamba mbu National Unity Platform yaleese omwagala bangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti emikono tegyaweze naye nga twaleese emikono egiwera. Bano abantu bali mu kwebuzaabuza. Yoweri Museveni nkulaba, byabakama mbalaba, mugezaako okutwaliriza obudde ne Museveni togeza kakati anti mwagala mikono. Tugenda kunga bannayuganda bonna bajje ku Electoral Commission. Emikono tugifunira awo kuba tetulina budde, byabakama tetulina budde. Temugeza mwenno mwe muli mu kusaaga, mwagala kulaba kkubo libatwala. Tosobola kuŋŋamba mwe emikono tegyaweza. Emikono gye baleeta kati Uganda yonna ewagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi. Kati bino ebyo muli mu kukola eby'okwebuzaabuza mugezeeko okutwaliriza obudde nenga bannayuganda basalawo mukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuli banyiivu ffe gavumenti ya Museveni twagikowa ne mutabani we. Tetwagala muntu atuza mu biboozibozi. Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitembo Ngobi ye president w'abantu. Kakati buli munnayuganda anti bagambye tibagala mikono. Katugenda kwereeta ffe emikono gyaffe tugibawe oba mugitemako oba tubawa magulu. Nanti tugenda kuleeta mikono kati nze nina emikono gyange ebiri. Anti gye twasayininze mwagiganye. Kati katukunge bannayuganda bajje ku Electoral Commission. Bannayuganda mwenna anti babasabye emikono bagamba tegiwera. Kati buli omu afuna endagamuntu ye tugenda babuulira we tusisinkana tugende ku Electoral Commission tutwaleyo emikono. Kati bano abasajja baagala kulemesa president waffe bali mu bukodyo obw'okwebuzaabuza.
emikono gya Museveni ani yagikuŋŋaanyiza bino ebintu mubijjemu okusaaga abantu banyiivu Museveni abantu banyiivu byabakama abantu banyiivu mwatadde omusimanya presidential candidate alina kuwandiikibwa Segukweyo mukole obubaddi bwammwe president alina okuba olukuŋŋaana ku lwokubiri lwa nominating ekyo kyawedde temugenda kudde mutubuzebuze mukakati tubadde tulowooza muleete emikono gyammwe ku Mande egiwera then tugiyisemu ku lwokubiri mugiteeke ku lwokusatu nedda twagala lwakubiri ate enjovu bwemala eyina okuwubira ku bantu baayo enjovu wano mu Uganda yekyagulanye Robert Sentamu abantu bankubira amasimu Netherlands paka Senatania Mbalala Isingiro bangamba emikono tugibaleeterewa kakati noza tusinkanye kakiiko k'ebyokulonda kituma isoke ne bannammwe essaawa yonna tugisizaako mukwano gwange ampuliriza mpulidde mukulu byabakama agamba mbu National Unity Platform yaleese omwagala bangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti emikono tegyaweze nenga twaleese emikono egiwera bano abantu bali mu kwebuzaabuza Yoweri Museveni nkulaba byabakama mbalaba mugezaako okutwaliriza obudde ne Museveni togeza kakati anti mwagala mikono tugenda kunga bannayuganda bonna bajje ku Electoral Commission emikono tugifunira awo kuba tetulina budde byabakama tetulina budde temugeza mwenno mwe muli mu kusaaga mwagala kulaba kkubo libatwala tosobola kuŋŋama mu emikono tegyaweza emikono gye baleeta kati Uganda yonna ewagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngoobi kati bino ebyo muli mu kukola ebyokwebuzaabuza mugezeeko okutwaliriza obudde nenga bannayuganda basalawo mukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli banyiivu fe government ya Museveni twagikowa ne mutabani we tetwagala muntu atuza mu biboozibozi Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitembo Ngoobi ye president w'abantu kakati buli munnayuganda anti bagambye tibagala mikono katugenda kwereeta ffe emikono gyaffe tugibawo oba mugitemako oba tubawa magulu nanti tugenda kuleeta mikono kati nze nina emikono gyange ebiri anti gye twasayininze mwagiganye kati katukunge bannayuganda bajje ku Electoral Commission bannayuganda mwenna anti babasabye emikono bagamba tegiwera kati buli omu afuna endagamuntu ye tugenda babuulira we tusisinkana tugende ku Electoral Commission tutwaleyo emikono kati bano abasajja baagala kulemesa president waffe bali mu bukodyo obw'okwebuzaabuza emikono gya Museveni ani yagikuŋŋaanyiza bino ebintu mubijjemu okusaaga abantu banyiivu Museveni abantu banyiivu byabakama abantu banyiivu mwatadde omusimanya presidential candidate alina kuwandiikibwa Segukweyo mukole obubaddi bwammwe president alina okuba olukuŋŋaana ku lwokubiri lwa nominating ekyo kyawedde temugenda kudde mutubuzebuze mukakati tubadde tulowooza muleete emikono gyammwe ku Mande egiwera then tugiyisemu ku lwokubiri mugiteeke ku lwokusatu nedda twagala lwakubiri ate enjovu bwemala eyina okuwubira ku bantu baayo enjovu wano mu Uganda yekyagulanye Robert Sentamu abantu bankubira amasimu Netherlands paka Senatania Mbalala Isingiro bangamba emikono tugibaleeterewa kakati noza tusinkanye kakiiko k'ebyokulonda kituma isoke ne bannammwe